atujja ne tutusako program taka yenyaffe. Program eno kutusibwa ku bannaffe ba Buganda Land Board, ekitongole eky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka wano mu Bwakabaka, naye nga kina n'abakugu ate era abasobola okuyambako ku nsonga z'ettaka, bannamateeka, abapunta n'abalala bangi kasita kiba nga kyekuusa ku nsonga z'ettaka. Nkimanyi nti buli omu kati wano mu Buganda mu mwezi guno ogw'omusanvu tuba mu nteekateeka za kujaguza ate matikira ga beene, nga tujjukira ddala okuva ddala mwaka ogwa 1993 naku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu baffe bwe yatuula ku Namulondo y'abajjajjaabe, nga enaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2023 ate agenda kubanga aweza emyaka 30 ku Namulondo. Tutunulidde ebimu ku ebyo eby'enkizo by'oyinza okunokolayo mu myaka gino. Ekyamazima ekitongole ekya Buganda Land Board kyo kyatandika omwaka ogwaddako, njogera ku 1994 nga kizzeemu okukakalabya emirimu era beene n'akiwa obuvunaanyizibwa bwe kirina okuba nga kituukiriza. Olunaku lwaleero twasobodde okubaako mu mboozi y'akafubo ne Ssenkulu w'ekitongole kino ekya Buganda Land Board, omukungu Simon Kaboggoza, n'atuwa emyaka egya 30 ebisobodde okukolebwamu ate n'engeri Ssaabasajja gyazze abalambikamu mu kukola emirimu gyabwe nga ekitongole ki Buganda Land Board, bwe wawonga nabo omwaka ogujja bagenda kuba baweza emyaka 30 mu kuweereza Obwakabaka buno. Kkiriza nkutwale butereevu ku mboozi eno nga mukadde waffe omukungu Simon Kaboggoza agenda mu maaso n'okutunnyonnyola ate ebigenda mu maaso mu kitongole kya Buganda Land Board ate n'enteekateeka zonna ez'enjawulo nga bwe ziri. Nze Simon Kaboggoza Muwanga, Ssenkulu wa Buganda Land Board. Emyaka 30 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe nga alamula Obuganda. Njagala okumuyozaayoza n'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde n'amaanyi g'amuwadde okusobola okusigala nga atulambika era nga tukulembeddemu nga tumuweereza. Neebaza nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanga abadde musaale mu kulaba nga atuwanirira, atulambika era atukulembera okufuba okulaba nti tuweereza Ssaabasajja Kabaka mu myaka gino 30 nga atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ffe ng'ekitongole kya Buganda Land Board twenyumiriza mu myaka gino 30 egya Ssaabasajja Kabaka nga ali ku Namulondo, kubanga ekitongole kino kyo kyatandikawo omwaka ogwa 1994 nga wakayitawo omwaka gumu gwokka nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo. Emyaka 30 girimu ebyokwenyumiriza bingi. Naddala ekisooka nti Ssaabasajja Kabaka asobodde okutulambika, Ssaabasajja Kabaka asobodde okuyimirira naffe, ate Ssaabasajja Kabaka asobodde okulaga nti alumirirwa abantu be wonna mu Buganda okwetooloola amasaza gonna 18 ate ne mu Uganda okutwaliza awamu. Ffe ng'ekitongole obuvunaanyizibwa bwaffe n'ekiruubirirwa kyaffe kusobola kulaba nti abantu abatudde ku ttaka ly'Obwakabaka balituulako nga bamanyi nti batudde ku kyabugagga era nti basobola okulikolerako okusobola okukyusa ku mbeera ez'obulamu bwabwe. Ekyo kituyambye nnyo okusobola okutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka bw'atulambika nti tusomese abantu be bamanye obukulu n'obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina nga batudde ku bibanja, okukolerako nga bafunye ebiwandiiko ebyo ebituufu ebibayamba okusigala nga bakola emirimu gyabwe, ate n'okukolerako emirimu egyo egibakulaakulanya egibakyusisa mu mbeera zaabwe ez'obulamu ng'abantu ba Kabaka. Emyaka gino 30 tulabye nga Ssaabasajja Kabaka alambika ekitongole kya Buganda Land Board ng'ayita mu kabineti ekulemberwa Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Emyaka 30 Ssaabasajja Kabaka awadde abavubuka emirimu. Mu kitongole mwempeerereza tuli abantu abasukka mu 200. Akati abantu abasukka 200 Ssaabasajja Kabaka ng'abawaniridde, ng'abawadde emirimu n'abatendeka n'asobola okubatuusa mu buweereza nga batwala obuweereza wansi eri abantu be. Ekyo kyakwenyumiriza kikulu nnyo era tukyebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka. Mu myaka gino 30 tulabye nga Kabaka awaayo omuwendo atugamba nti tugende tusomese abantu be bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe ku bibanja kwe batudde
mu kubasomesa n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo abantu basobodde okumanya nti kinkakatako okufuna ebiwandiiko ebituufu ku kibanja kw'enkolera, kinkakatako okusasula busuulu kubanga busuulu ali mu mateeka, ate kinkakatako nze alina obusobozi okusobola okubeera nti nfuna ekyapa bwe mba nina obusobozi, kubanga tujja tusomesa abantu ba Kabaka nti ekyapa kino si kya buwaze, naye abo abalina obusobozi basobola okufuna ebyapa ne babeera nga balinyisa omuwendo ku ttaka lyabwe oba ku bibanja kwe bakolera, ate n'okusobola okuba nti basobola n'okukozesa ebiwandiiko ebyo ng'omusingo. Abo abaagala okwewola bagenda mu bank ne basobola okufuna okusitulibwa mu byensimbi, basobola okukola emirimu gyabwe emirala, ne bayongera okunyweza obusenze bwabwe, ate ne bongera ne mu bizinensi zaabwe ne bakulaakulana ng'abantu. Ekirala kye twenyumiriza ennyo mu myaka gino 30 nti Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'akavuvuŋŋana akaliwo mu 1966 obwakabaka we buddawo mu 1993, Ssaabasajja Kabaka yaddizibwa ebyobugagga bye omuli n'ettaka mu 1993 era mu 1994 n'atandikawo ekitongole ekya Buganda Land Board, akati ng'ekitongole kivunaanyizibwa okulabirira n'okuddukanya ettaka ly'Obwakabaka. Kitegeeza nti ettaka eryo lye twafuna mu kiseera ekyo lyali ttaka ery'olusuku lwa Kabaka erya mayiro 305, naye Ssaabasajja Kabaka n'awaayo ekyomuwendo, era kino abantu ba Uganda bonna basaana okukifuna ng'ekyokulabirako ng'ekyokwenyumiririzaamu. Ssaabasajja Kabaka n'awaayo omuwendo nti byonna ebiva mu lusuku olwo ebyandibadde bigamba nti Kabaka abitunuulira mu ngeri ey'enjawulo n'abiwaayo okusobola okufaayo ku bulamu bw'abantu be abali mu Bwakabaka bwe, ate si mu Bwakabaka mwokka naye ne mu Uganda yonna. Y'ensonga lwaki olaba nti obusuulu abantu bwe basasula nga bamaze okumanya emiganyulo ne obuvunaanyizibwa bwabwe, Obwakabaka busobola okuvaayo ne buteekateeka ensiisira z'ebyobulamu, abantu ne bafuna obujjanjabi. Obwakabaka busobola okuvaayo ne buteekateeka nti abantu basobola okufuna basale mu Uganda yonna, sina mu Bwakabaka bwokka. Abaana ne basobola okugenda ku ssomero ne basoma, nti mu busembyeze ez'obusuulu bwe zijja mu Bwakabaka, Obwakabaka busobola okuteekawo amatendekero nga Bribet, busobola okuteekawo amatendekero nga Mutesa I Royal University, ne kiyamba abantu okufuna obukugu obw'enjawulo, ate n'okukyusa ku nneeyisa zaabwe n'okukyusa ku bulamu bwabwe ng'abantu. Ekyo tukyenyumirizaamu nnyo era tukyebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga atulambise, ate abadde musaale ne tulaba nga embeera z'abantu zikyuka. Tulabye nga Ssaabasajja Kabaka akulemberamu n'okukkiriza nti embeera y'ekitongole kino ewandiisibwe mu mateeka. Ekyo nno kibadde kitawaanya abantu bangi nga balowooza nti ekitongole si kiwandiise, naye ffe twalambikibwa Ssaabasajja Kabaka n'akkiriza era n'ata ekitongole kya Buganda Land Board kiwandiisibwe mu mateeka, tusobole okukola emirimu nga kigikola nga kiri mu mateeka agafuga ensi yaffe eno Uganda. Ekyo tukyebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nti maaso moogi ate alengera wala, yawaayo omuwendo okusobola okulaba nti tuyita mu mitendera gyonna egisobozesa ekitongole kino okuwandiisibwa, kiweereze abantu ba Kabaka nga kitongole ekijjudde era ekiggumidde. Ekyo tukyebaliza nnyo Kabaka waffe kubanga kitukolera ddala bulungi, nti ne bwe tuba tukola emirimu tukola nga tumanyi nti kye tukola tukikolera mu mateeka. Ssaabasajja Kabaka abadde musaale nnyo mu mbeera z'abantu kubanga tulaba nga atulambika ng'ayita mu Katikkiro okutandikawo project gye tulabanga ey'ekigo mwatadde enteekateeka y'amayumba ag'omuwendo agasobola okubeera nti abo abeesobola basobola okufuna ku mayumba ago ne bava mu mbeera ey'okubeera mu bifo ebitali biteeketeeke bulungi. Ekyo tukirabyeko nga kiyimirira, ate takomye okwo n'agamba nti n'abantu be abalala abatali ku mutendera gw'abo abalina obusobozi obusukkulumyemuko basobola okuteekebwateekebwa amayumba amateeketeeke obulungi nga ge mulaba Kabaka gateeseteese e Ssentema nga tuli wamu ne bannaffe bannamikago, okusobola okulaba nga abantu basobola okwefunira amayumba ku nsimbi ensaamusaamu. Ekyo tukyebaza nti tafudde ku bantu balina busobozi bw'amaanyi bokka, naye n'abo
abalina abasobola okusasula ensimbi zino mu mbeera ey'ensimbi ensaamusaamu nabo n'abawo omwaganya okufuna ebifo ebiteeketeeke obulungi mwe basobola okubeera awatali mugotteko ate nga n'abantu babeera mu mbeera ennungi nga bye tulaba e Ssentema. Kabaka yabadde musaale okuleetawo enkulaakulana. Tulaba ebizimbe nga Muganzirwazza mu myaka gino 30 egya Ssaabasajja Kabaka bwe tulabidde ekizimbe nga Muganzirwazza nga kituula ku bunene obwenkanidde bwe butyo mu kifo mu kibuga mu makkati nga kya Bwakabaka bwa Buganda. Ekyo kyakwenyumiriza kinene nnyo kubanga ebizimbe ebifaanana bwe bityo n'okuteesa okulungi okwa Katikkiro mwe mugenze muva n'ebizimbe ebirala nga bwe tulaba ndiwulira e Makindye ate n'ekizimbe ekisituse ekirala era ekiwedde kye tuyita Owembuya ekiri e Kasangati. Tulaba n'ebizimbe ebirala ebigenda okuzimbibwa ku Ggombolola Ekira. Embeera efaanana bw'etyo ffe etuzaamu nnyo amaanyi bwe tulaba nga Kabaka avaayo n'abeera nga afaayo nnyo ku muntu we ali wansi mu masaza gonna 18 agakola Obwakabaka. Tulaba nti mu nsimbi Kabaka zazze nga atusindika ezijja ne ziva mu busuulu musobodde okuvaamu amalwaliro agazimbibwa. Katulaba ku mbuga esingo eddwaliro litandise okuzimbibwa, pulaani ez'eddwaliro erigenda okuzimbibwa mu Buddu zaggwa era ne ziyisibwa, ne pulaani ezigenda okuzimbibwa eddwaliro erigenda okuzimbibwa mu Kyaggwe nazo tuzirabye nga ziyisibwa. Ekyo kikulaga okugenda mu maaso n'okufaayo eri abantu be mu myaka gino 30. Ffe nga ekitongole twenyumiriza mu kulambika kwa Ssaabasajja Kabaka tulabye nti atukubiriza n'okutukunga okugenda okusembeza obuweereza eri abantu abali mu masaza gonna 18. Yensonga lwaki tulaba nga tutandiseewo amakakalabizo tulina amakakalabizo 9 ne service centers ez'enjawulo okwetooloola amasaza gonna 18. Kino kyakwenyumiriza nti omuntu teyeetaaga kutambula kuva Mawogola kujja kwebuuza ku nsonga z'ettaka wano ku Masengere. Omuntu asobola okusigalayo Mawogola n'agenda ku ssaza ekakalabizo weeriri okusobola okulaba nti afuna obuweereza. Empapula ze n'azitandikirako eyo wansi n'ayita mu mitendera ne tusobola okuba nti afuna ebiwandiiko ebituufu bye yeetaaga okutuula entende ku kibanja kwakolera. Kabaka abadde musaale mu kutusindika n'okunyweza enkolagana wakati waffe nga Obwakabaka naffe ng'ekitongole ate ne gavumenti eya wakati. Ekyo kiraba nti ffe tetulina ofiisi wano efulumya byapa, naye olw'enkolagana ennungi gye tulina ne gavumenti eya wakati wabaddewo embeera ey'okuteekawo empuliziganya ennungi ne weesanga nti tutaddewo promotions ez'enjawulo ba campaigns ez'enjawulo bakaweefube ow'enjawulo ne ministry ey'ebyettaka olw'enkolagana ennungi nekkakkanyaako ne tusobola okuba nti abantu basobola okufuna obukonge n'ebyapa ku ssente ensaamusaamu. Ezo promotion zitukoze bulungi era abantu bangi bawandiisiza ebibanja byabwe. Wetwogerera nti tulina mu registry yaffe file z'abantu ezisukka 56,000 nga abo bawandiisiza ebibanja. Mu myaka gino 30 twesanga nti abantu abasukka 3,000 bamaze okupunta ebibanja byabwe. Ate naffe era tulaba mu myaka gino 30 nti omuwendo gw'ebyapa si mungi ettaka eririna ebyapa mu Uganda. Nebwe weesanga nti mu myaka 30 tulina kumpi omuwendo ogusukka mu 1,000 ogw'ebyapa ebifulumizibwa nga Kabaka yakkiriza ebyapa ebyo bikubibwe ku ttaka ly'Obwakabaka. Ekyo kyakwenyumiririzaamu olw'ensonga nti kikendeeza ku nkaayana abantu ze bandibadde nazo ez'ebibanja. Bwe weesanga nti abantu ebibanja byabwe bipuntibwa, ekyo kitukola bulungi nti enkaayana ku mpitawa oluwanyi lwange lwali wano ezo beera ozikendeezezza. Ekyo tukyebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga yata nakkiriza nti ku ttaka ly'Obwakabaka abantu bafuneko ebyapa basobole okukolerako emirimu egibatwala mu maaso. Era ku ttaka ly'Obwakabaka abantu abalinako ebibanja basobola okufuna ebyapa ebya liizi eby'emyaka 99 oba emyaka 49. Era ffe kyetwebaza nti yateekawo n'akawaayiro liizi y'Obwakabaka tesangika walala olw'ensonga nti mu byapa mu ndagaano ya liizi gye tuwa abantu ba Kabaka
tuteekamu akawaayiro akagamba nti liizi y'omuntu bweggwaako waddembe okuzza obujja liizi eyo ng'omuntu omulala tayise mabega kujja kugamba nti liizi ya mwami Nsubuga egenda kuggwaako oba liizi ya mwami Mukiibi egenda kuggwaako enkya kati olwaleero nze kampite emabega ngende nteekemu okusaba kwange liizi eyo ekyuke. Bw'obeera nga liizi yo eweddeko nga walina ekibanja bweggwaako oddayo kubeera wa kibanja. Bw'oba olina obusobozi oddamu n'osaba era liizi yo neddizibwa bujja nosobola okutuula entende ku kibanja kw'okolera emirimu gyo. Ffe tulabye nga Ssaabasajja Kabaka atulambika ng'ekitongole okwongera okuleeta obuyiiya mu kunyweza obusenze bw'abantu ba Kabaka abalina ebibanja ku ttaka ly'Obwakabaka era n'okwongera okukendeeza ku mivuyo egibeera ku ttaka. Kyo tukikoze nga tusomesa abantu ate n'okuteekawo enkola nga gye tugamba abantu eya tekinologiya ow'ekibatu nti ebikwata ku bantu oba ku fayiro z'abantu bonna tuziteeka mu byuma bikalimagezi ne tubeera nti omuntu okusobola okubikkula fayiro y'omuntu omuntu oyo alina okuba nga akkiriza nga ataddeko n'ekibatu kye okukkiriza nti fayiro ye akkiriza abadde alina yiika nnamba naye awaddeko mutabani we Morris Mukiibi kamusalireko 5 ku 100 asobole okuba nga anyweza n'okubeera nti naye yeetongola nga omusenze ku ttaka ly'Obwakabaka. Tulabye mu myaka gino okwongera okugenda mu maaso n'enkolagana ennungi ne abaami ba Kabaka kubanga basaale ate be babeera wansi eyo. Tulabye enkolagana ennungi n'ebitongole ebyo by'okwerinda era ffe kye tusaba nti enkolagana eno egende mu maaso yegenda okuviirako okulaba nga abantu ba Kabaka batuula entende ne okugenda mu maaso nga bakolera ku ttaka ly'Obwakabaka nga tewaliiwo abakuba ku mikono. Era tusaba ne gavumenti eya wakati okwongera okunyweza enkolagana ennungi n'okwongera amaanyi mu bitongole ebyo bye tukolagana nabyo ebituyamba abantu okunyweza obusenze bwabwe kubanga buli lwe tubeera nga abantu tebalina mirerembe ne gavumenti ebeesobola okukola emirimu gyayo nga tetaataaganyizibwa. Twagala okubakubiriza naddala ebitongole nga ebyebyokwerinda okubeera nga bakolerawo era bakola n'amaanyi okukendeeza ku mirerembe ku ttaka. Ebitongole eby'amateeka kooti z'amateeka okwanguya emisango gino egiba giroopeddwa egy'ettaka tuggyewo ekyo ekyogerwa nti emisango gy'ettaka gibeera mu kooti n'okumala emyaka 20 nga tegiggwa. Gavumenti bw'eneeteeka amaanyi mu mbeera eyo kijja kutuyamba okulaba nti emisango mingi giggwa abantu ne baddayo ku bibanja byabwe ne bakola ebibatwala mu maaso. Tusaba n'abannabyabufuzi balekerawo okuteeka ebyobufuzi mu nsonga z'ettaka. Ekyo Ssaabasajja Kabaka akitukubiriza bannaffe bonna buli tufuna omukisa okwogerako nabo tubasabe amaanyi bagateeke mu kukola ebyo ebigenda okuba nga bikulaakulanya abantu naye tuleme kuteeka amaanyi mu bibuzaabuza abantu bibajja ku mulamwa kusobola kutereeza na kunyweza busenze bwabwe kusobola kubeera nga bakolera ku ttaka kwe batudde. Twebaza nnyo ebitongole bye tukolaganye nabyo nga banks. Izo zituyambye nti abantu abatalina maanyi mu byenfuna basobodde okutuukirira banks zino ez'enjawulo ze tukolagana nazo ne bafuna obuyambi okufuna obusobozi obubayamba okufuna ebiwandiiko ku ttaka kwe bakolera emirimu gyabwe. Ffe tulina enteekateeka okufuba okulaba nti tutwala emirimu gyaffe mu maaso ate nga tukolagana wamu n'ebitongole ebikwatibwako, tukolagana wamu ne bannaffe bannamikago ab'enjawulo. Tulina enkolagana n'ebitongole bingi ddala omuli FIDA, omuli UNDP. Ebyo bituyamba kubanga bo balina obuvujjirizi obw'enjawulo. Kati tetusobola kusomesa ne tutuuka wansi buli wamu kubanga ffe tuli mu mbeera eya gavumenti eya Kabaka eteesololeza misolo. Kitegeeza nti bannaffe balibo bwe baba nga balinako ate amaanyi ag'enjawulo bwe tukwatagana nabo tusobola okutuuka wansi ne tusomesa abantu ba Kabaka nga Ssaabasajja bwe yatulagira. Tusomese nnyo abantu be okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe n'okumanya eddembe lyabwe nti bwe mba nina ekibanja nina okuba nga nannyini ttaka mumanyi nga naye ammanyi. Bw'oba nannyini ttaka olina okumanya nti ono ow'ekibanja ali ku ttaka lyo nga wamukkiriza era ng'aliko mu butuufu naye alina eddembe lye. Naye tukubiriza nnyo abo abalina ebibanja ettaka oba ku lya Bwakabaka oba ku lya Ssekinnoomu ng'omuntu
bafube nnyo okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Manya nanyini ttaka ne landlord wo gy'ali oba nanyini ttaka kw'olina ekibanja era otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'amateeka bwe gatulagira ng'okusasula busuulu. Kijja kutuyamba okugenda mu maaso. Era mu ngeri y'enjawulo Buganda Land Board olunaku olwaleero ebadde ya mukisa nnyo nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiimye alambuleko ate projekiti ey'Essentema kubanga Ssaabasajja yalagira ekitongole kino okulaba engeri gyekiteekateekamu erimu ku ttaka lye balina okusobozesa abantu baffe abafuna empola okusobola okufuna amayumba amalungi. Era enteekateeka eno olunaku olwaleero Ssaabasajja agitongozza Essentema era obubaka mukadde waffe Simon Kabogoza abutuwa bw'ati. Era tulabye nga Ssaabasajja Kabaka mu kusuubiza kwe nga bw'azze atulambika bwe yamala okutongoza amayumba ekigo ag'ensimbi eziriko waggulu. Tulabye ng'olunaku lwaleero Ssaabasajja Kabaka atongoza amayumba ag'emiwendo emisaamusaamu eri abantu baabo abaagala okuva mu mbeera ey'okubeera nga bali mu mugotteko basobola okwefunira amayumba gano ku nsimbi ensaamusaamu. Ate era tulina enkolagana ne banka ez'enjawulo, bw'ogituukirira osobola okugenda mu nteekateeka ne mu nkolagana nayo n'osobola okwefunira amayumba gano agali ku nsimbi ensaamusaamu. Njagala okwagaliza Ssaabasajja Kabaka ku lwa bannange b'empeereza nabo mu Buganda Land Board emyaka emirala mingi ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe era ng'ayongera okutulambika n'okutulamula nga abantu be babamuweereza. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Twebaza ekitongole ky'Obwakabaka ekikola ku nsonga z'ettaka ekya Buganda Land Board olw'okutuukiriza ekirowoozo kyaffe eky'okuzimbira abantu ennyumba eziri ku mulembe nga zijja mu busobozi bwabwe. Twebaza ne bannaffe aba Gwogi Group I am sending you greetings and thanks for your work in association with us. Twebaza bannaffe aba Gwogi Group betukolaganye nabo mu kuzimba amayumba gano era tusaba ne bannamikago abalala okutwegattako mu nsonga eno. Tukubiriza abo bonna abonaagula enju zino okuzirabirira obulungi n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano bwe zinaalambika. Okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi, eryo liba ddembe lya buli muntu. Liba ddembe lya buli muntu era abakulembeze balina okukituukiriza.